Congratulations, Shami Mumalende. Hateye Pastor Ssenyoga mukwano kawedde mudda anti-police emunonya ebisiyaga mu mayanja family mbikuletedde masawo ng'emnangenda bambi kutusako naye nga sinabakongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobola okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gweno omulungi asubscribinga ku Wanda bwe UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe batena kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasooka ozifuna Hajat Kaloddo onakulombera edduwa byonna ebyekutte n'ebito so munonya ku namba esimu wansawo ate nabeera nga akuyamba nga gwe naagala okulangira business yo oba akalangu konna beera nga otukonako ku namba esimu wansawo ogenda kuba nga oyambibwa butereevu munnange pozzi okujjukizamu kati ni Shami Mumalende yali yatwalibwa e Nairobi ate okuba nga ajjanjabibwa naye bambi olunaku olwaleero ate Mukama yamusuusizza era nga akomyewo mu ggwanga lyattu Uganda era nga jjo sanyu jerere wali ku saidi ya nopo tubagaliza birungi byerere era nga tumusabira bambi atasobola okuba ng'awonera ddala bulungi. Naye ate nga nkujeeyo ye Pastor Sempa anti yalukeereza ku poliisi era nga yagenze okuba ng'aloopa abaana bano bamayanja family okuli Chameleon ne Palaso wamu ne Wizomanizo anti bayitiriza okuba nga bapromotinga ebisiyaga era nga ye Pastor Chibi ensonga zino azogeddeko bw'ati ngenda bba mukuwa masawo mu kavidiyo mukwano guno omuze anti gubadde gususe kambi kutuseeko ate mali nkomewo. Kyannaku nnyo nti abaana baffe bayingiridde ebintu ebitali byaffe ng'abaddugavu kuva dda ne mu kitabo ekitukuvu abantu bonna abasiyazi oba omuntu yenna ayagala omuntu we bafaananya obutonde baabokyanga era ne battibwa ng'omusajja okisinga musajja munno ebintu ebyo bibi nnyo katulaba abamu simanyi ba transgender simanyi abamu beki ebintu ebyo bwe tugenda mu nsi z'ebweru tulaba abayingirira ebintu ebyo tebalina mirembe. Buli muntu yenna bw'ofuna erinnya olina okufuna mu luzungu kye bayita discipline olina okumanya ebintu by'olina okukola obikoleddewa obikoze ddi tolina kuba buli kitundu olina kuba mu bitundu ebimu tolina kuba buli wantu wonna tolina kukola buli kintu kyonna bw'anaaba nga yakoze ekintu ekyesittazza si kituufu alina okuvaayo maaso g'abantu akimenyewo era yeetondera abaakirabye. Naye njagala okusaba baana njagala okusaba bato bange bakulu bange bakadde baffe nti ensonga z'ebisiyaga ensonga zonna ze muwulira transgender n'ebirala obwo bulwadde bubi nnyo nnyo era muze mubi nnyo nnyo. Buli muntu yenna ne bakuwa ssente tewali muntu agenda kuwa ssente zigenda kukuyamba kujjanjaba bizibu biva mu bisiyaga. Ebizibu ebisiyaga si buwangwa bwaffe mu Afirika ebintu empisa z'abazungu n'abazungu bennyini babifiiriddemu bafunye ebizibu bingi nnyo ddala mu bantu anti tugezaako kulwanyisa bisiyaga ate eri ababipromotinga munnange nno ate ye Pastor Ssenyoga ebintu byamubijjidde ddala anti alina ensonga z'obutemu era ng'alina omukozi we gwe yatemula naye ate ku poliisi awaayo enguzi ate ne basobola okuba nga ensonga za namwandu oyo omusajja gwe baatemula tebazikolako naye saagala mbe nga nkwogerera kankulekere jjajja Ichuli anti ensonga zino Pastor Ssenyoga waliwo omwami gwe bayita Kato omusajja gwe bayita Kato oba omukozi wo gwe bayita Kato yafiira ku faamu yo. Engeri gye yafiira ku faamu yo tetegerekeka bulungi wabula namwandu anoonyeza buli buyambi bubuze. Buli poliisi gyagendako oli w'amaanyi wa kitiibwa okolagana n'abasecurite ayina abaana. Kato yafiira ku faamu yo omusindikira pasito omulala amukakasa nti tewali kijja kubaawo. Kato yafa yagenda byaggwa wabula namwandu talina kuyambibwa yali housewife takola. Kato yamulekera abaana mwamusuubiza omutwale wa pulezidenti. Sitegeera bantu lwaki buli kintu ekituukawo musuubiza abantu olaba pulezidenti. Pulezidenti takola mu ggwanika. Olabe pulezidenti ku muntu eyafa ku faamu yo on what?
President mukozesezza nnyo bubi erinnya lye ne security. Buli muntu ayinamu ettutumu mu Uganda ng'osobola okufuna abakuumi okozesa bubi erinnya lya pulezidenti n'abakuumi b'eggwanga ne mutulugunya abantu in disguise nti omanyi abakule omanyi pulezidenti. Pulezidenti Museveni tawagiranga ku muntu kutta Munnayuganda. And this should be to you everybody. Omuntu takulimba mbw amanyi pulezidenti n'olw'ensonga eyo tagambwako. Twarestinga abantu nga bakola mu state house. Pulezidenti mwabeera every fucking single day. Tewabaayo omuntu akulimba mbw akola byakola mbu kubanga w'amaanyi pulezidenti amumanyi. Oyo mubuulire yikyuli. Pulezidenti Museveni yalwanirira Bannayuganda kuba bulungi. Omuntu yenna ng'akozesa erinnya lya pulezidenti bubi n'abakuumi b'eggwanga. Telo yikyuli. Pastor Ssenyoga, you are not above the law. Abakozi bo bankubira all the time. Wajja amabaati ku mayumba g'abakozi n'ogatwala ku faamu. Weefudde slave master. Tokyali ku standard z'abapasita. Obeera pastor ng'oli mu church wokka. But your characters outside church don't match the characters of pastors. Take a leaf from Pastor Kayanja, Pastor Bujingo, Pastor ono w'Nansana asinga okwagalwa abantu Bugembe. Pastor Ssenyoga olivinga obulamu bwa bbeeyi obuliko abasirikale mutabani wo n'abaana bo mwenna mulyoke. Nze personally sirina buzibu na church. I have recently been to church criticized by all sheikhs, but I did go because I'm for humanity. Naye woba oyina omuntu omukyala gwenjogerako ng'omumanyi pastor tetuyinza kukoma ku ekyo. We wabawo omukyala abonaabona ng'alina abaana ng'omukozi we yali akukolera n'afa ku kyaki mu bintu ebitategerekeka gwe bayita kato. Omukyala n'aba nga talina kuyambibwa kwonna. Pastor Ssenyoga osigala oli countable. It is very good for you to come out and clear the air. Otherwise, week eno yonna tujagidediketinga kugwe. Tukimanyi social media tusobola okukyusa embeera z'omuntu. Buze airport toli exceptional at all. Omukyala waali buli polisi gyagenzeeko bamufrustratinze kuba oli w'amaanyi, nange nkimanyi oli w'amaanyi. Wali ompiseeko ewuwo twali twogeddeko naye complaini z'abakozi bo zisusse. Omusaala gulwayo wabateeka mu biyumba biringa bya mbizzi. You only look a pastor when you are before the cockpit. Leave the example of a pastor. Omukyala wabanga omuntu yafiira ku faamu yo mu butanwa nga gwe eyali amukozesa. Tusuubira wali omusasulira NSSF. Bwe kibanga si bwe kiri. Tonegirekitinga mukyala kuba ayina abaana ate nga takola. Ono yali mukozi wo. Abakozi baba n'akasiimo. Bwe yafa mu kifo ky'akasiimo ate mukoze kinene okubuzaabuza omukyala n'omumalako emirembe. Pastor saagala nkomewo nkya ku same topic. Am I loud and clear?